oyagala ttaka ogamba nze famire yaffe tetuba na ttaka ffe tuli baavu nze sikukwataka ku sente ziwera 5,000 ate nagula nti ettaka bagambye ettaka balina okuva ku 1 million bajja kufunirawe bakuteekera ploti eyiyo omujja ennyumba y'obulungi nnyo obeere nga oli musukulumu basukulumu edda bagamba nti bebayite bademic properties basangibwa sayidibwa lize emukono bali luddawa bali ku Nabuti Road opposite Bank of Africa bagamba nti gendayo bakwata n'ekibanja mpola ninawe $20 gitwaleyo okulaba ng'ettaka lyo olimazeeyo nga bakuwa obulambe bwo n'endagaano yo ng'ovaayo ng'obeera a class above bagamba nti bakubire ku simu 0702-657-55-65 ne 0772-43-24-96 batuukirire ettaka lyabwe lyonna liranye kolansi ettaka lyabwe lyonna kuliko amazzi n'amasanyalaze kye bagamba nti class above the ordinary. Robert Mutebi. Tambula eyo bademic tubebaza nnyo kubanga ate amutambula wamu naffe. Gavumenti yafulumiza emisaala gy'abakozi ba gavumenti abamu egiwuniikiriza. Mubadde mulowooza nti baminisita babaka ba palamenti bana bakulira ebitongole nga boolaba nti KCCA na biki bye basinga okufuna ssente naye mugenda kulaba ate emisaala gy'abakozi Inspector General of Government ye mukyala Betty Kamya kadde 37 obukadde 37 kati kubisaamu ezo just ezo musaala bagenda batuterawo kaawo. Auditor General 31.1 Deputy Inspector General of Government abantu abo tebasinga baminister misaala babasinga okusinziira ku structure babasinga emisaala naye emisaala giwuniikiriza. Full figure tugambye tukebereko ko kugyabwe ejaba full figure jo Senior Presidential Advisor mu mwaka gwa 2023 abadde afuna $2,482,000 miliyoni 2 zokka senior no $2,482.082 omwezi omwaka bwe bukadde 28,558 nezigwamu omwaka bukadde 28. Assistant Senior Presidential Advisor miliyoni 2 n'obukadde miliyoni 2,337. Assistant Presidential Advisor ye full figure miliyoni 2,337. Omwaka we gugwerako omulambe emyezi 12 ezo ezo za 2022 nsoma busomi nga tebannatemako ki kubanga kati nakwekagana ng'oyina emwaga obeemu kati guno omusaala ogutaliiko takisi gwe bagamba nti omusala gutaliiko nga bamaze otemako egyo emisala bagiwandiika nga n'emisolo gikyaliko gyonna nekuliko NSSF naye ze NSSF ziba zizo kati abo banene abo naye nze kankubuulire nze ndi mumativu olw'essente zange zenfuna mbuuza lwaki nakibuuza muzeeyi ne mubuuza muzeeyi nannyonnyola nangamba tuba tusavinga eggwanga Special Presidential Envelope sente ze tulina okufuna si nnyingi nnyo miliyoni 2 era nze sikama nti batuwa ntono nyombo biki bikibulabula Special Presidential Assistant naye ng'ayigigi owuliddemu akakonda mu mutima ayigigi siwudde katima ayigigi omulaba Betty Kamya bafuna miliyoni 3. That is not money. Yeah, that is not money. Olina jena 3 okusinza byayitamu okusinza byakola RDC nafuna miliyoni 2,229. Betty Kamya lubaga olina ku ye Justice Court of Appeal miliyoni 23. Sente za Kamya zigenda omwezi genda kuggwako. Judge of the High Court miliyoni 22. Tuyita okugulawo emikolo okugula amasomero churches buli muntu alwadde gundi yafudde omwezi genda kuggwako. Wa judge miliyoni 22. Tambuza bajaji 22 miliyoni 22 bajaji babongere mwezi agulayo karawumu babongere bajaji awo kusoma bere jaji manche kitegeze banga ya malanga asoma babongeze director jaga babongeze ne ba police tuta presidential kuru bebavuga nnyo ya president miliyoni 22 chief engineer nenda kanzile tumubu wa pilot buno kati nate onagamba bono manya sente abantu ze bafuna abalala ato ntasona na bateka wao abantu abafuna sente chief engineer aviation Fulfigo yagala ani mu kunonyezewa ndeka mbulira go tambuza kapapula bakulu batu kyawa kya dama office ogende konko nayo nga tebakwagala
wabogeddeko ku sente bafuna abantu abafuna kiringa mulaba minisita waine talina buyinza talina nalunase ku sente minisita aliwo as a minister but alina omuntu omulala era gwe oba yagasa nodumira ku minisita nkusaasira tomuwananga namuwalana tomukoyerako chief registrar milioni 2 alina sente captain aviation milioni 2 era azisalira aba captain bebavuga ennyonyi tewasagisa omuntu avuga ennyonyi ezo sente n'abweyogera atambulira mu kufa tambuza akapapula omuntu avuga ennyonyi ezo sente mubadde ki nzibaji abaserikale njaga babawe sente tapiti Uganda pilot wuyera milioni 2 ezo sente tambuza akapapula olaba gojinya bwalumu ne bakujjako milioni 15 mu VIP mtu ya sente vice chancellor nabalimba yandibadde waggulu wa pilot vice chancellor wa university binkana omusaala nze saagala kutunya misaala gy'abantu omusaala ogwo gwogera bo togenda okutuuka nga teguwera emisaala gintiisizza kanjireke nogireka twali byakoze ku social media ebintu byakoze ku social media so biteekeyo nina pages 3 kimu kyekyabadde ku social media ebimu ku byabadde ku social media byekyo